Awono Ssaabasajja mukama wange nkula opera ebintu ebikyasinze okunnuma. Nga biki? Be basajja abakwabuzi. Bakwabula batya? Bakwabula batya? Nedda. Omusajja ajja n'akugamba. Wena n'akusabbalaza wenna. Kugamba baby I love you. Mukwano nkwagala. Wena n'ogamba Watch this. Nafunye paluku maze. Kuzibebi. Bibiri. Biri. Kizo okuba tekyanoga. Mama wache yakuwa kiba kikankano bakyo tekana. Kiba kikankana just go batomanyi kintu. Manya nze Uncle Kabogozza son of Nakabululu from Luwero nkola no ku program ndi ku BTFM kwenkolera mu program bagita gigenze gitya nkola okuva saawa 10 ez'olweggulo paka saa 2 ez'ekiro ya nkola ne munnange bamuyita Kadima omulala bamuyita Namayanja Priscilla gano maka ga BTFM nenga sister radio ya Capital Radio Capital Radio eri ne BTFM sister station zaawula just rooms yeah eno tuli mu corridor tugera mu studio za Beat muno mulimu abakozi abamu no bano ba Capital Radio ono Flavia ono Alex ne yavao ono bamuyita Lucky Mbabazi Professor Walusimbi mukunja banaita beragira ko bwatu yali afana nedda myaka nga 7 kati yazimba akanyama oyo mukunja oyo amoti yes Capital FM yeyo kati mulimu Capital Gang sawa eno nenga Capital FM kati eno tugenda mu studio ya BTFM Capital FM eri munda era ogenda girengera wali mu dirisa kati eno tulaga tugenda mu BTFM guli omulango wa production sabo bajukize gwani nze Uncle Kabogozza son of Nakabululu from Luwero nga nkola ku BTFM ekintabuli ky'omuziki yes okay eno BTFM yeno studio yayo nade ngwamite eri Capital Radio je nakulengeza kati abali mu Capital Gang yes bagaitano je bali beera balake ba Flavia ninga tugenda so eno BTFM ye studio mwe tukolera nze ntula wano oyo Namayanja Priscilla mumanyi bulungi huyo Alukuwe Mbera wano neneso dia chichi Faruku Nyo baby engeri jandi muzungu Faruku nyirira Faruku uliwa kabi Mwamu tangamba Okay bisele bisinga mu program jigenze jita tutera kutandika n'engoma ya Ssaabasajja so nyinzo kulagamu nga we tukikola engoma ya Ssaabasajja tuba ne sweeper ebere gulawo tutandika bwe tuti engoma ya Ssaabasajja mukigenze kitya ayikutusibwako Uganda Wabachi awono Ssaabasajja mukama wange nkula opera ebintu ebikyasinze okunnuma nga biki be basajja abakwabuzi bakwabula batya bakwabula batya nedda omusajja ajja n'akugamba wena n'akusabbalaza wenna kugamba baby I love you mukwano nkwagala wena n'ogamba nafunye paluku maze kuzibebi bibiri kizo okuba tekyanoga mama wache yakuwa kiba kikankano bakyo kikankana just go batomanyi kituufu abakyala mwe musingo tukwabula amazima mwe musingo tukwabula kubanga omukazi asola ayinza okusaba ebintu munaku 2 nagaba waffe mu kyalo nyumba mama agenda kugwa nze golaba wano landiro ndi agenda kunziba kungo bamunyo lwaki sikukwabula nenkuleka nagazibu kagasira kubanga osanze lero lwa mukaga ndi mwasabawe wanaye mbadde ngezako ku example nga bwe tukola mu program zaffe eyagigenze gitya so tukwataganira wamu nga olaba nti tusobola okulowooza ku kyokkola ne tukwataganira wamu ne bannange Namayanja alagamba bane njagala kwogera ku kintu bwe kiti tugamba okay kireete so ekikulu kya byonna mu program yaffe tekubaako nti ono yewakabi ono bwayogera ekintu bwe kiti omulala takiddamu so bwe mubeera nga muli bamukwano outside nga wadde temuli kumpewo kyangu nnyo ne kumpewo okubeera abomukwano abantu baba bakiwulira mpozi nga Namayanja alina kyayinza okunjogerako maybe kyandabako ayinza okuwuza njagala Kabogozza kati musikiti zaffe zino ze tuzannya ez'oku social media
twakwata nnyo nti Kabogoza negomba kuchola negomba even in day to day life. Ate tubagamba nnyo bana. Ko no bagamba nti nkwego. Negomba even day to day life. Naye ekituufu kiri nti mu day to day mu skiti zaffe zetuzanya bu drama bwe mulaba bu circulating ku social media. Bwe tukozesa nga promotion eyo promoting a program ena yitibwa Gigenze Gitya wano ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki nti buli we tugenda okuzanya Kabogoza abayi n'ekitundu ky'omubiri kya negomba ka kabina anegomba ka amagulu anegomba ko figa kati ndowooza kyekyogeza abantu nti Kabogoza mulimu neera wadde abantu bagambe tunamala ebyomuzanyo era kijja kumala kibeere Namayanja sijja kubona bweti okubeera Kabogoza ndude ne Kabogoza emyaka mingi amanyi nnyo kati wesinga mwemunamuna kinza butasoboka naye katukakolere Namayanja tubakolere ka musungusungu katono kati iyo segment gyagenda okuwa tugiyita ka musungusungu ke kanyomero katira kubeerawo nga tunatira ogenda mu ssaawa 12. Okay. Ngano ke malega ka musungusungu akutusibwako wankukabo esano bunaka bululu from Luwero mu program Gigenze Gitya ekintabuli ky'omuziki ekisinga amasum. Yes ebo. Akutte jjajjaawe. Ani. Ani. Ani yakutte. Tonnaba bitegeera. Sibimanyi. Ani yakutte jjajjaawe. Omwana akutte jjajjaawe ku mukono n'amusazi kuba bambi jjajjaawe adda amaso tegala bulungi ng'emmotoka zisobola okumutomera. So, ngana wola bawosese faruko nti atutakadde nakirowoozaako kyalowooza nti kigenda kunyumira. So ebintu bino mubiya on a daily basis buli lunaku muleta kipya. Yes, era kyovola batulina kye tuyita okwetegeka wano ku Beat tukiyita preps tukisalako obusazi nti preparation nga we twabeeranga mu ssomero ne tugamba nti tugende mu prep kati ffe twagigendanga mu kiro ne musome ebitabo naffe waneno tusomera ddala ebitabo tukola research osoma obutabo obeera ku social media obeera ku Google obeera ku YouTube okuyiiya biki ebipya okubiraba n'okubiyiga naawe mwennyini ebiseera ebisinga tugenda personal nendeeta ekintu ekyali kimbaddeko nga nze omuntu nenkireeta ku mpewo either nenkyogera nti kyabakunze oba nenkiteeka ku mulala. Lwaki show mugikola abantu basatu era nebeeramu abantu basatu tekikalubiriza management kiki lwaki? Kisinzira management kyeba yasazaawo kubanga waliwo program ezibeeramu omuntu omu naye kati program y'olweggulo abantu abantu baba banyumya abamu baba banyuse bakooye baddayo ku mirimu kati oli oba ali mu mmotoka oba atambula yandibadde yeetaaga omuntu gwanyumya naye naye kati bw'oba onyumya wekka ku mpewo oli awulira ng'era anyumya yekka naye muba munyumya abantu kati nga bwe tunyumya n'ombuuza ekibuuzo n'enkiddamu nyinza okuddiramu omulala ansa ekirala nti wemubeera basatu buli omu aleeta endowooza ye Namayanja asobola okuleeta endowooza ye Kadima n'aleeta endowooza ye nange nendeeta endowooza yange so ensonga lwaki tuba tukola ekintu ekyabasatu ate buli omu abeera ne identity ye tinze bwe nvaamu ekigambo saga kiyinza okunyumira omulala Namayanja naye n'akyogerako bulala ne Faruku n'akyogerako bulala kati buli muntu naga naye nze mpagira Faruku kyayogedde kyekituufu kusinga bwe mbeera obuumu endowooza yange ebeera yokka tebaako ya mulala muntu kusalawo nti kangene n'endowooza ye nooba n'eyoono. Namayanja buli muntu asobola okukola ku radio oba ebeera talent? Ekituufu kiri nti yandibadde talent n'okuyitibwa kati nze ndowooza nti nayitibwa okubeera mu mirimu gino egy'amawulire nti wentandika okukola ompulira nti nosikaka ompulira nti ndi nakyo era nga mu butakako omwe tujja audience oli n'agamba banaye ekiwala ekyo nkyagala banange yateeseza ekintu kiri n'olaba nga abantu bagoberera by'oyogedde n'oyogera ekintu ku radio oba ku TV omuntu n'akigenderako n'akikola nga ewakyogedde si lwakuba nti omumanyi nnyo naye awulira nga akwagala talent n'okuyitibwa omuntu aba yazaalibwa okukola ekyo ekintu ffe kye tuyita okuyitibwa. Buli comedian presenter? Si comedian presenter waliwo abeera comedian obu comedian n'abeera basobola okubeera presenter nawankubadde bonna oba otaddeyo omwoyo osobola okugezaako naye ekizibu okugattika ebibiri. Buli muntu alowooza ali fane ayagala kukola muki ku radio nene dda waliwo n'abatakola ku radio naye nga bali fane waliwo amaliya ki so si buli nti akola aba asobola okukola ku radio naate mulimu atalina bugumiikiriza busobola kukola ku radio waliwo comedian ng'asobola okuyiiya ekintu n'akibeerako okumala omwezi nwabawo comedian asobola okuyiiya buli lunaku kati asobola okuyiiya buli lunaku kyangu nnyo okubeera ku radio kuba radio yeetaaga kya buli lunaku naye nga si buli comedian nti asobola okukola ku radio ate si buli mukozi wa radio nti asobola okubeera comedian ku stage so byawukamuuko. Yesebo Namayanja kyekifuula Beat FM enjawulo?
ekifuula Beat FM okubeera radio ey'enjawulo nti efa nnyo ku bakyala. Omanyi nze nava ku Super Beat FM n'empita nga Wanyana agenze nakizuula mmaze kujja. Nange nawuliranga nnyo nga Beat FM nungi era kuba nali nkola ku radio ndala. Beat FM efa nnyo ku bakyala. Ate njagala omanyi nti ebintu bino ebya industry byoba ebyokusanyusa abantu kasita oteekawo ebinyumira abakyala ekyo kikulu. Naye ate n'ekirala tukuba nnyo music yaliko. Music omulungi bakama baffe bamufaako nnyo. Ekirala naffe abakolako ffenna tuli balungi. Gwe genda oteekeko radio ogenda kuwuliriza okuva ku makya mpaka ekiro ng'abantu bonna bakola bulungi kubanga bakama baffe batuwa obudde ne batutereeza mu nsobi. Omuntu okola ku radio tekitegeeza nti amanyi byonna. Nange nkola ensobi mukama wange nampita nangamba Namanja ekyo wakoze kikyamu kikyuseemu n'obwera mukakamu n'okikyusaamu nga bw'aba akutendese. Gwe okola ne Namayanja kamunyegamba mbo Sematimba yali amu yamukaddiye ebisambi bwe kikyolaba ekikulu ennaku zino yeebikirira ebisambi obadde babikaddiya obadde babikaddiya okola naye ako kawoko sagala olimbe bwe Sematimba yamukaddiye ebisambi munna engeri gy'essaaliyo Namayanja kitya kuba nange simanyi ati kati bano batugaana okukwata ku muntu eba insulting kuba nali badde mbikwatako ne mmanyi babikaddiye oba tebabikaddiye naye wande nja kukubuulira amazima. Soko nyonyole Sematimba yakaddiye ebisambi. Sematimba teyankaddiyako ku bisambi but the truth is kyemmisinga ku Super kibuuzo kiri kyombuuza nze Sematimba yali yampa opportunity nga sikolangako ku radio wonna nze wano Beat yampulira ku Super kubanga ebiseera nali nkola ku Super ne Rasta Rob ne bakiddawo nga tukola bulungi. Chansi ya Wanyana okugenda mu America bampulira ku Super nga ndi mulungi ndowooza bulowooza nti nali woteekako radio ezenjawulo nti nali nkola bulungi ate n'emyaka gyange tegyali miwanvu nga nsobola okuwangaala ku mulimu kyendowooza naye kyensoba ku Sematimba yali muntu ng'agaba freedom. Mbu anti mu freedom omwo mwe mwava ebyo mbu nga ate wafuukira ddala gundi nswa. Nedda nze saali nswa ya Sematimba. Wali nswa era ne mu process by process wera wabira wawulira bubi nga process by process egenda maaso ebya process by process nabira ku TV era bigenda okujja nze already nga ndi wano ku Beat naye nsaba ntereezeemu bannange sibangako girlfriend oba omukyala wa Sematimba naye nali mukozi we emyaka 3 kati Beat FM awo yanfunira nenzija wano.